Isingiro y'emu ku disitulikiti ezirimira mu nsozi era ng'amaka ebitundu 95 ku buli 100 mu disitulikiti eno gayimiriddewo ku bulimi na bulunzi ng'omulimu omukulu omuva ensimbi eziyimirizaawo abantu b'omu kitundu. Enkyukakyuka mu mbeera y'obudde kye kimu ku bisinga okukosa abalimi n'abalunzi mu ggwanga era nga kino kibaviiriddeko n'okufiirwa ensimbi eziwerako nga bayambibwako banka enkulu eya Uganda, Minisitule y'ebyobulimi n'obulunzi era ng'eri wamu ne Minisitule y'amazzi batongozza enkola etuumiddwa Irrigation for Climate Resilience Project ng'eno yakuyamba ku balimi n'abalunzi okwongera okuganyulwa mu mulimu gwabwe. Mu kutongoza enkola eno, omukungu okuva Minisitule y'amazzi n'obutonde bw'ensi era nga yakulira projekiti eno, Engineer Henry Kiza Lwawuga ategeezezza nti ddaamu eno yakuzimbibwa ku bugazi bwa yiika 3,300 era nga yakuyamba nnyo mu kutumbula ebyenfuna eby'abalimi n'abalunzi. The project's development objective is to provide farmers in the project areas with access to irrigation and agricultural services, but additionally also to establish management arrangements for abakulembeze mu disitulikiti y'e Isingiro beeyamye okulondoola enkola y'emirimu ng'omulimu ogw'okuzimba ddaamu eno gugenda mu maaso okukolebwa obulungi era basabye ba kontrakita abaweereddwa omulimu guno okuwa abatuuze b'omu kitundu emirimu nabo bongere okuganyulwa mu nteekateeka eno. Minisita omubeezi ow'amazzi n'obutonde bw'ensi Aisha Sekindi bw'abadde atongoza projekiti eno ategeezezza nti enkyukakyuka mu mbeera y'obudde ereetedde abantu abakola omulimu ogw'obulimi n'obulunzi okutambula wano ne wali ne bawunzika nga bafiiriddwa. Bambi oluusi babeera banoonya mazzi, oluusi ekireetera amagana gaffe okulwala kubanga kati wano for example Tanzania erina nnyo kalusu kati ate ente zaffe bwe zitambula ne zigenda Kagera ebiseera ebisinga weesanga nti tufuna karantini kubanga endwadde ziba zitulumbye. Mu ngeri y'emu, Sekindi alabudde ba kontrakita abaweereddwa omulimu guno okuzimba ddaamu eno okufuba okulaba nga bakola ekibasuubirwamu ate mu budde okwewala ebizibu. Byonna ebyasayiningibwa babituukirize. Wonna bwe bakoleramu ensobi ne bava wabweru ne bagenda wabweru wa contract yabwe ejja kubeera terminated. Wano Minisita Rwamirama ne Sekindi bawadde abalimi n'abalunzi amagezi ku ngeri gye bayinza okufunamu obutale ku ebyo bye bakola naddala nga bamaze okubyongerako omutindo. Tulina okulaba nti ettaka lyaffe libeerawo n'ebigimusa ate amazzi gakola kintu kinene ne bw'obeera n'ebigimusa mu ttaka nga tulina amazzi ebibala tebibeerawo n'amagana tugasobola. Uganda bwe tunaba tufukiridde ne tulimisa amaanyi tukungula bulungi tutereka bulungi tuyinza okuliisa ensi ezitwetoolodde kubanga tulina buli kimu ekitwetaagiza. Ddaamu eno yakuzimbibwa mu ggombolola y'e Kabuyanda ekisangibwa mu disitulikiti y'e Isingiro nga yakumalawo obukadde bwa $1 obusukka mu 169 era nga yakuyamba nnyo abantu abali mu ggombolola okuli Kabuyanda, Kitagate wamu ne Town Council y'e Kabuyanda. Stella Nandawula Sendagire ne Catherine Namugerwa, BBS Terefayina, Gambuuze. Ate bo bannabuddu abeegattira mu kibiina kyabwe ki bannamasaka ssanyu lya bujjajja baleese amakula mu lubiri lwa Ssekabaka Daudi Chwa era Namasole Madeline Ndibalekera yagabatikkodde. Namasole Ndibalekera abeebazizza olw'obutasuulirira nnono yaabwe kw'ossa okwegattira awamu n'ekigendererwa eky'okwekulaakulanya okwossaako n'okukulaakulanya ensi yaabwe. Olwaleero